nga baba style zokola hili geta zimukolangako. Ndasika nkugambe omukazi oyo ze yage mpulidde bagamba enze namwagala Jose yamwagala simanyi Shafiki yamwagala Alikiba yamwagala kwegamba waliwo Arafati Zagamu naye yamwagala Dennis Mwaloga Josted emirimu egisinga ffe abaali bagikola okuleka okuyimba kyolina omanya ssente za show mukaaga tetwazirabako taata we ye yabeeranga ku mulyango oyimba yes ate Josted Mudongo taata we yabeeranga ku mulyango ne security ey'amaanyi no tetwasasula ebipande byo nembireka ku venue tewatimba byebipande saabitimba naye ssente zange zakagenda mu music wise nyingi mpaka nakati ba ashers abaakola bakyamanja kimanyi babawunsa bakyamanja olimba ba service providers bangi bakyamanja gomaye emisango gye nnyina wayo kugundi ku CPS George nyini yagambe musajja ne microphone nemumulekera kati n'ekintu kyakyo tasobola kukwatako ze engoye za George gwe akyalina engoye ze yayimbira mu Viola kati zino zitwale Viola ni balu yatandikirako kati ze akyazirina kati kakutanda nti wabaawo oli akwata akwata ku kikungatto yonna oba ku ki muganda wange nga waliwo share ziddakawo ziba zigenda kukaluubirira si yo kuliikiriza kwagala oliikiriza ku baffe olimba mukambwe mukambwe Josted ate si takugamba ogenda oleeta ebintu ku dduuka nakolaki natandika oyisaawo ebibye tuli ku The Truth Media wamu ne Media go subscribe like ndine Dennis mulina empisa embi Dennis musudde Josted eddalu tutya ate tutya wabadde kunalabe ngo post ne ku status yo okisooka oli mulogo twamusangako ku gundi natugamba mwamuloga eddogo liri mu industry zibu Dennis Mwaloga Josted no okubeera nga essaawa ezo tolina luyimba tekitegeeza nti bwe wali okola nabo baali bakuloga ekitegeera kiba kitegeeza waliwo ekimiisinga waliwo ekiraakinga kyolina okunoonyereza ennyo omanye olyoka ogambe nti bakuloga kiki mwali mugattawo ekimiisinga emirimu egisinga ffe abaali bagikola okuleka okuyimba naye okutambuza music yes nti music nze okusinga cause Jose yali era naye alina emirimu egy'emirala gyakola nze byonna ebyali ku music promotion yabyali nze yali gwe yes awo bwe mwamubbiranga era n'okubeera mu studio okusalawo nti tute luno tetuluta yalinga nze yes gwe wali engine yes nze yagamba tute luno tululeke indako kati Josted yasigala kiwowongole simanyi waali nga yejo ng'omuntu yes omuntu waali si kiwowongole waali nandi ngamba omuntu asobola okusigaza bode naye nga munda yingini temuli kuba yingini yagenda osanga so alina kati kyalina okutunulamu n'amanya ti oba waliwo ensobi yakolamu ensobi wano ne wali naye checkinga n'amanya kyekyokukola mumuddeyo okumuddiramu twamuddiramu kozi twali tumubanja sente twabibanja sente meka sente gwe kyolina omanya sente za show mukaaga tetwazirabako ezo shows ani yakwatanga sente shows yasooka eyaku Africana Balunywa yaleeta tiimu yakuŋŋanya sente then shows ezaddako taata we ye yabeeranga ku mulyango olimba yes ate Josted Mudongo taata we yabeeranga ku mulyango ne security ey'amaanyi ng'ate muli bwabbi no nti ne Balunywa abeerangawo kati nti okwewala obuvuyo bwali buyinza okujja nga balina omumuteekerako abakala abamukuuma yes kati ate Balunywa yabategese mwe ba manager kati ate taata wa Josted ajja atya okuŋŋanya sente ku mulyango anti munnange Balunywa mu event yajja naye ng'omukozi yes taata yateekamu sente taata si yateekamu sente zaali za George kati
taata alina okujja ng'omuntu alina okubeera alina okubeerawo. Temwasasulwa? No, tetwasasulwa. Olimba kati ndi mubeera ero n'ebbanga temusasuddwa kitegeeza mwali mulina we mubbira? No, tetwasasulwa cause twamugamba nti ffe ssente katuzifune nga show zonna zikoze ziweddeyo. Yes, sobola okukola meaning gye tuli. Yali mpigi yali kiboga gye bakuwa okutwala ebipande n'otabitimba n'obitwala nga bakwate n'essente ezibitimba n'otuukawo n'ofuna w'obiwummuza ne weeyongerayo? Yali mpigi. Natwala ebipande ebyo n'otabitimba ne banners ku Buddu Gardens ne nkwata ssente ezange. Bagambe baakuwa ssente? Tewali wadde 10 cause kwolwo tewali ssente. Nagenda otwala ebintu ebyo nabaleka bagenze Kasese kuyimba. Ne bagenda nze nensigala nkola eno. Ne bagenda ne bangamba nti wetufuna ssente nga tukola ki? Tukusindikira. Nze nga nkwata ttiimu yange cause nzize nkola n'abantu mu kutimba ebyo byonna ebintu era nze abadde ategeka ezo zonna shows. Ne ngenda bantu ne batimba banners. Ate agambe temwazitimba? Ne bamala otimba banners ebipande byo ne mbireka ku venue. Tewatimba? Bye ebipande saabitimba ne banners zaatimbibwa. Watenguwa bosi wo? No, bwe baamala okutimba banners ne mukubira ne mugaba banners bazimaze. Nangamba wendi tewali mobile money lindako. Ngamba kale. Nembera ne bagaayi abo empigi obudde ne buziba. Ne tuweza ssaawa 4 kati ngendo omukubira aŋŋamba bagaayi bagambe bajje ku drops Munyonyo. Ne mugaya sina ngeri gye ngamba bantu batimbye banners nga bamanyiza abo wadde omulimu ate mbagambe nti tugenda asasula ali ne mugaya ekyo tekikola makulu. Ne mujjako ne nkwata ssente zange ne nkola ki? Ne olabika walinamu ayina we yagambidde embuno wagenda meeting naye ng'oli mugagga. Era ababbi bakkubako ate gwe omugagga ye n'akuyamba naye gwe tosobola wadde muyamba ne we banvunza ye mulume tosobola gimutundula. Nze always mbadde ne ssente zange naye akimanyi era ne ssente zange zakagenda mu music wazi nnyingi. Always mbadde ne ssente zange naye ekyo kyagamba mbunzi yagamba nze sola muyamba olw'okuba muwulirako omutima omubi. Bulungi nnyo. Singa nali muwulirako omutima omubi twewe twabeeranga mu nnyumba abiri omutima omubi n'engenda ebyokulya nga nze abimuwa kyoga singa saamuteeramu obutwa tugenda ku mikolo amazzi ganywa oluusi nze agafuna nengasumulula n'amala oganywa era n'agakwa lwaki yagakwasanga nze ow'omutima omubi lwaki yagakwasanga abalala lwaki yagakwasanga nze kyoga nali sola anti olaba keep your enemies closer kati ng'akimanyi wagakwasa tojja teekamu kintu kuba gwe ogalina. Justin yali yeesiganze cause nze muntu yawangadde naye ebbanga eddene. Kyova watunda speakers ze nga weesasula. Speaker bagenda ozitwala nze nali navaayo dda. Yagambye gwe ne Jose mwamba speakers z'omusajja. Nali navaayo dda ebyo ebiseera bye baafunira house eyo empya. Nali nze navaayo dda nze. Wane Bunga yavaawo ebiziga onokkirira? Ebiziga yavaayo by the way nze nasemba okumanya ng'abeerawo buziga. We nabasanga? Yes, yavaawo. Entebe mwazikola? Entebe? Waleka nkole? Zaali zibadde. Waliwo entebe gye twatuulamu nga tepoke bulungi. Otabuse. Kati kankubuuzeeyo Dennis. Ekyabaliisanga mukazi wa Jostede kyekyaki? Munnange. Story simanyi gyeba naye nze munnaaye nyange mbiwulira buwulizi. Mwagende wabalunywa n'odduka n'ogamba olina bye weerabidde kumbe yabateze kamera kamera zigenda okufulumya nga baaba sitayiro z'okola hiiri ye tazimukolangako. Endasi kankugambe omukazi oyo ze yange mpulidde bagamba nze namwagala Jose yamwagala. Simanyi Shafiki yamwagala. Alikiba yamwagala. Kwegamba waliwo Arafati Zagamu naye yamwagala. Abantu bangi nnyo. Ye bwe yawulira kati gwe bwe yabeeranga okumpi nga ndowooza alaba oyagala mukazi we. Kati nga lwaki musemberera mukazi wa bosi wammwe to that extent okutuuka n'obbalowooleza? Tetwamusembereranga mu kiryawo kumusembereramu eyo engeri omusembere weetaagisa oba olina ky'omubuuza oba olina ky'omugamba kintu kyaliwo ekityo gwe mukyala George ng'omuyiza omugamba kisebo tasobola. Yatugambye tanywa njaga.
George yinza okuba tanyanjaga ate natugamba mmwe mwamuwanga ebiragalagala mu bbe sente ze. George sente ya George ogiba nzanyiza George ku sente George ku bintu byonna musobola obyogerako naye ekya sente ekyanga za George muzireke ezo zo zisobola osazaamu byonna ebiriwo ne bisooka biyimirira sente zo n'asooka afuna sente wangi kati olaba ne bwe muba ku mukolo nga ibulayo omutwalo kale tayimba olimba George mugumu ku sente bwatyo otidde musajja mulungi naye bwe kituuka ku kya sente mulala atuga n'omuntu mulala ku nnyo ku sente olaba agaana asasula gye bakoleredde nze okimanyi paka nakati ba ashers abaakola bakyammanja kimanyi babawunsa bakyammanja olimba ba service providers bangi bakyammanja gomaye emisango gye nnyina wayo kugundi ku CPS lwaki tomutwala yonasasula kuba ebintu byali bibi mwagenda okuyimba eyo ku kifo ky'omugagga ne mubba microphone 2 ne muvaayo nazo yazizaayo microphone ayika yazizaayo ati waliko ku olwo yes ne mukulira ne microphone z'ekifo guy kitegeeza mwali mufuusa ababbi nga mulina George nedda George nyini yagamba emusajja ne microphone ng'amaze oyimba kuba guy MC yali wammwe guy yajjako sound nga atugenda ku stage show nayo yali yafe naye nga temusasudde ebintu twali twabisasula naye akavuyo akaaliwo awo guy najjako sound kati George n'agamba Enoka gayo yakoze bubi bw'omaliriza microphone ezo jangu nazo naye nga gwe mumba mani mumanyi nti musirikale babingamba neŋŋanza ekirungi saaliko bibala abantu kunsiba omanyi abayimbi temumanyiira esaa kunsiba ana saaliko gayi musirikale mubye microphone ze kyokka zaali za bbeeyi batwala ntwale tebazibba ate olwo baba tebazikuwadde ng'okulisa n'ekintu ky'omuntu oba obbye batwala ntwale tebazibba obwo buba bubbi kati kankubuuze nga tukyali ku ky'obubbi wabba engoye za George ng'omanyi agenda sigala bukunya era nze yagambye nemumulekera kati n'ekintu kyakyo tasobola kukwatako ze engoye za George gwola akyalina engoye ze yayimbiramu Viola kati zino zitwale Viola yatandikirako akyazirina tezamulekaawo zize azina George yayimbira Viola yalinga akakolwa byonna kati buli kimu engoye ze zonna azirina gwe buli lugoye lwomanyi nti zonna azirina Viola sigwe yava akalyo kayimbe Semuwe yasooka Semuwe Viola malayika wange Viola gwe yasookerako nalyo kayimba Semuwe ne Lydia Jasmine nalyo kayimba wawo zimbuuza noti ngamba Semuwe ajja luvannyuma after Viola Semuwe ajja after Viola walaba olimba lwa Semuwe Lydia Jasmine ne gundi walawe yali afaanana kati ate awo yali amaze okukuba Viola kati nkugamba ngoye za mu Viola akyazirina ije ziri kati ate zino tuzitwala wangi ate yatugamba akola charity ezengo yaziweeyo muganda wange simanyi ebintu bye mwatwalanga mu charity mwakolanga mutya ezo byo tetwabitwalanga yebyo Dennis nze nkubulidde amazima omusajja engoye za kyazina kati zino zikwatako otya zabeeranga misenge ki engoye nga zibeera nnyingi nga mutuuka n'onnoonya zagenda okukozesa ate muzira nnyo engoye nnyingi n'omugomubuza waki tetuzigaba takuddamu era ne kakutanda kati kakutanda nti wabaawo oli akwata oba akwata ku ngatto yonna oba ku ki muganda wange nga waliwo she ziddako awo ziba zigenda kukaluubirira era bagenda bakukubala batoleko wakutte ku lugoye wakutte ku ngatto z'omukulu zo ngatto wakutte ku ssaati wakutte ku nga togitutte wabula okutteko bukwasi oba ogikutteko ssebo eri yali black man olaba nga ne bweba t-shirt ntugeze nti eranga concert nayo ng'ogisasula musibusibu kyekintu ndowooza okitegeera mwawangala mutya naye
twawangala lwakuba twali twayitegeera nga twemanyi kati okumanya kuno kubawo Luganda. Oluganda luno lumenyeka lutya? Oluganda lumenyeka lwa kukula myaka. Gwe oba ye? Fembi nti mwatuuka mu myaka egy'entondo. Ne tukula nti kati nga nzadde natuuka n'enzaala nemanya nti kati bwemba muntu mukulu bwemba mmaze okuzaala ndi muntu mukulu. So nina okubeerako ate ebirala bye ŋŋenda okukola ebigenda oleeta ssente zengobayo ennyingi ezisingako eza wano. Kuba lomaze shozi 6 tofuna yadde atasso kyokkozadde ezisingako eza wano. So niŋŋamba kaŋŋende cause nze nali muwa 24/7 obudde nze nga nze gw'osanga buli wamu, nze gw'osanga wali, nze gw'osanga kino, nze gw'osanga ku kiri nga buli kimu ye ne baba mukubidde agamukubire Dennis ndowooza era mugondooza alaba wamunoonyako ebbanga nga tomufuna naye wamala kkubira kituufu. So kyekyo nga gw'olwana ebyamaamaso gw'okudde eno bwebuze nali buli wamu. Ati no yasuubira oli wagundi wa Karoka City era yagambye Karoka City agenda kusanga obuzibu bunene nnyo kuba oli mukyamu. Nze abayimbi benkola nabo bangi nakati wano nsanze nnyina omuyimbi gwe ndi mukola naye Alan Tonix. Yes. Alina ekivulu. Abayimbi bendi mukola nabo bangi cause bo tebansanzeemu buzibu ate n'omulimu gwange bagulaba gwenkola. Teri muntu ayinza kugamba mukolere nga atalaba mulimu gw'okola. Naye agambye bagenda kusangamu obuzibu toli mwangu. Tewali mulimu gwe buzibu bagenda kunsangamu. Tebuliiwo. Nze obuzibu bw'oyinza okunsangamu mpozi nga tompadde ssente cause zo nzaagala nnyo kati nnaku zino. Nga tuyagaze ezaabawuleera. Yeah. Kuba nze kyesuubira ebyabawula bibiri. Kuliko ssente n'omukazi. No ssente bwe buzibu bw'oyina cause nange nyina omukazi owange. Lwaki mba ngenda kuwe wali ng'oliikiriza. Aye si yo kuliikiriza kwagala oliikiriza ku baffe. Olimba. Wedde wenyagala okubuuza. Kubanga akati bw'oyogera bw'otyo akikyusa. Mukambwe. Mukambwe. Jostede. Ng'olumulazeewa. Ate si takugamba ogenda oleeta ebintu ku dduuka. Nakolaki? Nantandika oyisaawo ebibye. Gundi yatugamba ono omwana yani omupye yakola ne Palaso oluyimba. Skupulama. N'atugamba mbuno oyo omwana ne bw'otunula butunuzi bw'oti ogenda okudda nga mukazi wa mumatizza. Muka. Stile byembadde sibimusuubiramu. Obadde bimanyimu. Kale leo liro libyayogera. Nebino bimwasiramuka byali bya kiyaye byaddala. Birwa. Buno we yasiramuka. Owaye nandirowoozezza nti yali yasiramuka sooka nalowooza naye ate mulimu ebintu byazaakola nga ate engeri ng'omusajja nze nalowooza omusajja agenzeko n'emekka. Halimu ebintu byazaakola nga mbutuufu tebyoleka ddiini ya Busiraamu. Tebigatta. Yes. Ng'omusajja yali asiramuka yandibadde awa eddiini ekitiibwa ebintu ebimu yandibadde tabikola. Okay. Nga ki yali akoze n'ogaana naye nedda dayo mu ddiini yo gundi. Omanyi nga bwe yagambye ako katukaleke ako nako tukaleke olulala. Weefuula omuniga agatoli kibuluma ng'agaba omutwe gwo gwa rawundi gulinga bofulo. Naye Jostede yakoledde live. Yagambye Dede siyefuula omuniga tali muniga yagala okweyambaza obukoofiira kimuluma. Kati kisinza okwefuula omuniga kimuluma. Ola ye yava e Masaka yagala okwefuula omuniga mbuyigira ku ye yava yiri eri Masaka nze ndi w'ekawempe. Ab'e Masaka tebateekeddwa. Toyinza sagoveyo ng'omyamyansa bw'oti ebintu bino yannaku naye netero gisekeramu. Tosobola mbuze gwe George nze ow'ekawempe ate njigire kugwa Masaka okuva omuniga tekisoboka. Nze ndi w'ekawempe njogera kawempe omanyi kitegeera. Ndi w'ekawempe nzize mpulidde eno nvudde kawempe nzize buzimu Makindi kati abo mba sirina kye muyigirako. Naye obuniga buleke tabukulabamu. Bonna buleka mukaye kabeera omuniga.
babumulekera mumulopalope w'edikenzo buli kaseera muyina olugambo. Nawulidde agamba nti nze yamulopa naye ye kennyini ng'omuntu yeeroopa. Ate atya ye kennyini ne bw'atuula awo yeeroopa. Ne bw'atuula awo n'ayogera aba yeeroopa. Tagatta. So nze kye nandigambye muganda wange sooka otuule olowooze omanye ki what is good for you. Tukyakwetaaga mu industry. Ekituufu. Tukyayagala endongo. Yes, eddoboozi abantu bali misinga. Tuula okole endongo. Ate gwe yingini wage. Sasula ba producer bakwe ennyimba zo. Ine ennyimba nnyingi mu studio eziri eyo. Bawe sente bakwe ennyimba zo. N'okusasula tayagala. Yes. Gendo we Pirate sente akwe ennyimba zo. Pirate akyali wano ku Salama Road. Yes. Pirate ali eri overside ze Busabala. Yavaawo wano neyo okay. Awe Pirate sente amwe ennyimba ze awe ne Baseball amwe sente amwe ennyimba ze. Baseball ate nakuno yaliko ayine ennyimba nyingi nnyo ne Baseball ne Pirate abawe sente bamwe ennyimba ze. Ate ennyimba agambe tatengana kasente ke. Kati anaabawo atya. Ate tenkanya abawe. Mwabamwe ebiragala mmwe mwamujjako kuba yakyogeddeko mwamu wange ebiragala awunge. Mama fenafa atulabanga bakazi. Fenafa atulabanga bakazi. Kuti kitya. Yanywanga ebintu bye ne bakazi n'abakazi be kati ate atulabanga bo. Mukazi kuba inoomu. Nebyo tubireke. Dede so sijayo mangu naawe. Nebyo tubireke. Amnedda. Nyonyola abantu njagala abantu bamufunireko ekisa bamukwatirwe ekisa kubanze. No already yetaaga okuyamba. Yes, kyonna kye kiri bamutuuze yenna aliwo gwe kikwatako mutuuze amubuuze ensonga ki. Ensonga ki. Okay. Ebisigala tugenda bisanga mu mboozi mukati. Kubogera kujja mu mboozi mukati. Abale abalaba interview eno tugenda kumweyongera abantu tubale tufunako busunyi tubawa Capri otunnyonnyola ekituufu George yeetaaga kuyambibwawa obuzibu bwavaawa. Abantu bagala okumanya obuzibu bwava kuki kimutuuka kweyembera nga muludde mwenna kati ate bamukolere kikwanze nade manyi nti alabika ali lonely kye kimuletera okukola ekyo. Yeetaaga kuyambibwawo oba sina kindi bamuteeke ku nnyonyi asooka abeereko ebweru emyezi ng'esatu. Osanga nadda ali fresh. Wano wamumenya? Wano walekawo watabuseemu. Buli wafuluma alaba ebyengera bya Mungu. Wagirawo ndowooza bwana obwo musumbuwa nnyo. Bwana bwekyanja obwo simanyi bwaki. Yadda kyanja? Oli obwana obumusumbuwa buveeyo kyanja bubeere obumu bwekyanja eyo waliwo ekyanja eyo. Bwana obuveeyo kyanja eyo busumbuwa mu busumbuwa. Waliyo ekigaana ky'abantu gye babusuubula. Obuki obwana? Gye buli obwana eyo bweru bujjayo bumusumbuwa. Muzeyi tukome wano tujja kweyongerayo ku Saturday nga tuli mu mboozi mukati.